tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyebataafuna Radio Buganda munafe nkwanirizaako nnyo mu programu yaffe eno WAWULA OKUMANYAKWO. Tukuleetedde abaana abato nga ba Luganda, omu ali mu myaka 7 n'omulala ali mu myezi bwezi, naye nga bano bajjudde enkanyanya era nga bwe batunulako baabwe tolemwa kulowooza nti oba oliawo bakadde, so nga ate baana bato ddala. Si be bokka wabula waliwo n'omuwala omuto omulala naye mukazi wattu enkanyanya zaamwetimba okuva mu bulago, emikono, olubuto, omugongo, era nga ye ne mu kaseera kano agamba nti yabimanyiira. Toseguka mbeere nga ndukuviira ku ntono. Njagala okukwanjulira bannaffe aba Kenchik nga bano nno be bateeka ssente mu programu yaffe eno WAWULA OKUMANYAKWO. Kenchik basufu ddala mu kulunda enkoko era nga buli kye weetaaga kubikwata ku nkoko beeyune. Balina enkoko ez'omutindo ddala, balina enkoko emanyiddwa nga Kenbro. Eno nno nga nnungi ddala eringa enkoko ezaffe eza wano zikansangwa, ng'osobola n'okugirunda mu ngeri yemu yennyini nga gy'olundamu enkoko ezaffe eza wano, kubanga eno ngumu ddala, eyina omubiri mugumu, egumira endwadde, so nga ate ekula mangu. Kenchik no tebakoma okwo, balina n'obukoko obuto era nga akakoko ak'olunaku olumu kabeera kagumu ddala nga bw'okatunuulira wamma ggwe kakwagazisa okulunda. Kale no munaffe beeyune era ng'okumanya ebisingawo ojja kubakubira ku nooti 783 72 41 beba Kenchik kurenkoko ez'omutindo ddala era nga teweerabira nti be bateeka ssente mu programu yaffe eno. Munaffe tugendera ddala mu maaso era nga tiri mu programu yaffe eno WAWULA OKUMANYAKWO. Era ng'olunaku olwaleero tutandise bwe tuti. Bangi ku ffe tubadde tumanyi nti enkanyanya zikwata bakadde, naye munnange si bwe kiri, anti okumanya tekuggwaayo. Katutandikire ku mwala ono amannya ye Sarah Gutez, ng'ono nzaalwa ya ggwanga ery'Amerika. Gutez ono ku myaka 10 gyokka kyazuulibwa nti yali teyatondebwa na birungo ebifuula omubiri gwe omugumu, era abasawo ne bakatema bazadde be nti waakubeera n'enkanyanya ennaku zonna ez'obulamu bwe. Era mukazi wattu bwe yakitegeera n'atandika n'okukyenyumirizaamu. Guteza ono agamba nti yeeraba nga muntu wa njawulo nnyo ku balala era ng'asinza Mukama okumuwa omubiri ogw'enjawulo ku gy'abalala. Newankubadde nga Gutez mu kaseera kano atemera mu gy'obukulu 31, naye ne ku myaka gye emito baabwe enkanyanya zaali zimuli bukiika ng'omwana anatta nnyina, era nga ku myaka gye 10 gyokka egy'obukulu yali amaze okwambala enkanyanya zino ng'olugoye, era nga bw'omutunuulira toyinza butagamba nti aweze emyaka 8. Guteza ono nno si ye yekka, waliwo n'abaana abalala 2 nga bano nno nzaalwa za ggwanga erya Buyindi, amannya Ajali Kumali, ng'ono nno mwana wa buwala era ng'atemera mu gy'obukulu 7 gyokka, ne muganda we omulenzi amannya Kumal Kashavu, ng'ono nno wa myezi 18 gyokka. Bano bw'obatunulako baabwe tolemwa kuyungula ziga kubanga bonna bajjudde enkanyanya ku myaka emito bwe gityo. Abaana bano buli abalaba abayita bakadde, so nga bo baana bannaabwe basiiba babayeeya ku kyalo. Awo nno akawala ak'emyaka 7 we kaasinziira ne kabuuza nnyina oba abasawo tebaliko kye bayinza kukola nabo emibiri gyabwe ne gitereera ng'egy'abaana abalala, wabula nnyina n'akaddamu nti tekisoboka okusinziira ku basawo. Bazadde b'abaana bano gye bali batemya bukofu era nga taata omukulu Rajak atemera mu gy'obukulu 40, so nga maama omukyala Rinki Devi atemera mu gy'obukulu 35. Abaana bano tebakoma bukomi ku kubeera nankanyanya ng'abakadde, naye balumizibwa munda mu magumba
ebitagambika era ng'ebiseera bingi babeera mu maziga so ng'ate n'emibiri gyabwe gigira ne gizimba ng'egyagala okwabika era ebiseera bingi babeera mu miranga. Kino nno kitadde bazadde baabwe mu birowoozo ebitagambika era beebuuza bazza gwaki Katonda okubawa ezzadde eririko ekyokunenyezebwa nga lino. Kyokka okusinziira ku basawo, omuntu bw'azaalibwa mu mbeera eno tewali ddagala liyinza kumuwonya, alina kubeera bw'atyo okutuusa obukadde bwe. Naye abaffe, kiki ekiviirako abantu okuzaalibwa n'enkanyanya era ne bakula nazo yadde nga bavubuka? Tukyagendera ddala mu maaso era nga pulogulaamu yaffe eno ewagiddwa bannaffe aba Kenchick nga bano nno bakugu ddala mu kulonda enkoko era munnaffe beeyune. Tubadde twebuuza kiki ekiviirako omuntu okuzaalibwa n'enkanyanya so ng'ate twandigambye nti oba oliawo zibeera n'abakadde bokka. Abantu okuzaalibwa n'enkanyanya baba tebaafuna kirungo ekimanyiddwa nga proteini. Omanyi proteini ono mukulu nnyo mu nzimba y'olususu era bwe batyo bannaffe abazaalibwa mu mbeera eyo Mukama Katonda mu nsusu zaabwe aba teyateekamu kirungo kino. Kale nno munnaffe gwe Mukama gwe yawa olususu olulungi tukukubiriza wettanire nnyo okulya ebintu ebirimu ekirungo kino ekya proteini. Olw'okuba proteini ono asangibwa nnyo mu nsusu, kale nno munnaffe naawe tukukubiriza okwettanira okulya ensusu oba mu Luganda olutuufu kye twandiyise oluliba. Kale nno oluliba olwo bw'olusangiriza wettanire nnyo okululya osobole okukuuma obulungi olususulo. Naye ng'era ne bannassaayansi bakinoganya dda nti ne mu lususu lw'omuntu oba mu luliba lw'omuntu namwo musangibwamu ekirungo ekyo ekimanyiddwa nga proteini. Kaakati emmere endala oba ebyokulya ebirala omusangibwa ekirungo kino ekya proteini wettanira okulya amagi naddala ekyeru ekyo ekibeera ku ggi kuba kyekisingamu ekirungo ekyo ekya proteini. Lya nnyo ebyennyanja n'ebintu ebirala ebiva mu nnyanja. Lya nnyo ennyama ey'ebinyonyi n'ey'ebisolo n'ebintu ebirala bingi ebirimu ekirungo kino bijja kukuyambako okukuuma olususulo. Nkwebaza nnyo okwekuumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Munaffe weebalire ddala tojjanga okwo. Eze imi April Nakawombe. .8 CBS FM.